Okusabira Kawanga Ssemogerere kukulembeddwamu Reverend Father Mudduse Yaleka okuva mu kigo kya Buyamba mu Mityana nga kwetabiddwamu banna DP okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omuwanika wa DP mu ggwanga Mary Babiri Kabanda yakuliddemu enteekateeka eno era yeebaziza Dr. Kawanga Ssemogerere olw'okubakolera omukululo omulungi mwe bagenda okutambulira. Bagamba Parliament abato mwaka gano twafuna abamemba Parliament bangi naye beekuza n'omulaga ekituufu n'obira mukolo nga guno nalaba tatekate abantu abalwawo banamumala njagala mulabire ku mukulu ono obwetowaze bwe. Kabanda mu ngeri y'emu akukkulumidde abakulembeze mu kibiina kino abaasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe mu kibiina ne badda mu kukikozesa okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe okusinga okuweereza bannayuganda. Nagwe akalulu sira kubandiza nalisabye okukolera Uganda nyiza okuba nga ate ni omu gwabo bakolera ddala obulungi mu Parliament ekumi naye nagwe antegeera nga bagamba tugende muweevu twambale engoye endala ne mbagamba zebabireka abantu nayimirira ntya mu maaso ga Kawanga era Kawanga eka yannemesa abala bonna nansobolera okubannyonnyola naye nga nayimirira ntya mu maaso ga Kawanga Ssemogerere nti nkyuse envudde mu DP. Babiri Kabanda era asabye banne bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti okukomya okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala wabula bakwatire wamu mu kaweefube gwe balimu ow'okukwata obukulembeze bw'eggwanga. Eggwanga terisobola kgenda mu maaso ne likula nga ly'amaanyi nga teririna opposition y'amaanyi. Tuleme okunenya Museveni twenenye ffeffekka aba opposition kubanga mulimu gwaffe okulaba nti emirimu gya gavumenti gitambula bulungi. Omubaka w'ekyotera mu Parliament John Paul Kwagompalanyi ayogedde ku mugenzi Kawanga Ssemogerere ng'eyali omukulembeze omulungi era eyakolerera ennyo okugatta bannayuganda mu byobufuzi n'embeera z'abantu. Mu mbeera yonna eyaliwo yatulaga nti akyali ekyo kye yali okuva mu gy'ataano okutuuka leero lwagenze. Dr. Kawanga owa Democratic Party ffe lwe lubaawo lwe tusomye. Eyali omubaka wa Parliament ow'e Masaka John Baptist Kawanga ayogedde ku mugenzi Ssemogerere ng'eyatuula obulungi mu ngatto za Ben Kiwanuka naddala mu kiseera ng'okutiisibwatiisibwa kungi mu byobufuzi by'eggwanga. Naye okuva mu kusomesa n'ogenda mu byobufuzi kwali kwe waayo kubanga tebyaliko musaala gumanyiddwa. Ne mukulu ono n'akola ebintu ebyo n'anywera mu byobufuzi n'agiwereramu. Omubaka wa Pulezidenti Masaka City Ronald Katende Kinene bw'abadde ayogerako eri banna DP abasabye okuteeka ebyobufuzi ebbali bakolagane ne gavumenti baweereze abantu okusinga okwemalira mu byobufuzi. Mutegeerenga bulungi engeri gye muteeka okukozesa ebyobufuzi bigasa abantu. Mubeere mwerevu nti eri abantu bamwe oba oyiseemu oba toyiseemu osigale mu bantu ng'obagasa nakati bwe tukuŋŋaanye wano. Reverend Father Mudduse Yaleka mwennyamivu olw'abannabyabufuzi abatayimirira ku migongo gyabwe ne basigala okukolerera embuto zaabwe okusinga okuweereza abantu. Abamu abali wano bagenda ogw'enswa ne bagenda ogwaki olwaleero wa DP ekyasi wa DP tujja kukola ki? Tujja kuyulikamu nga tugenda ogw'enswa n'ogwaki. Kakati omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu